kye nnyinza okugamba nti byonna abikoze Honorable Kato Lubwama Mivule eyali yakazibwako eri Abidugu abadde munnakatemba era omuzannyi w'emizannyo ku stage kw'ossa n'okugiwandiika, abadde muyimbi kw'ossa n'okuwandiika ennyimba, munnamawulire, taata w'abaana 6, omwami ow'omukyalo omu era munnabyabufuzi. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Muwakanya mu 1907. Yazaalibwa Ssaalongo Lubowa Ssenjabya ne Nnaalongo Nawunge Ssebadduka. Zikusooka ne zitakuva mabega, taata wa Kato Lubwama yali mukozi mu ssettendekero lya Makerere, naye ebigwa bitalaze, embeera yakyukamu okukkakkana nga Kato Lubwama akulidde mu Katanga okuliraana Makerere. Ajja atandika emisomo gye mu 1976 ku Trinity Nursery School eyali esangibwa W'olaba Park empya kati. Kato Lubwama yasomerako ku Nnabagereka Primary School mu 1883. Yali amaliriza siniya ye ey'okuna ku Old Kampala SS. Yeegatta ku ssomero lya St. Francis SS gye yalina okutuulira siniya ye ey'omukaaga, naye eno yawandukayo mu ttaamu ya 2 oluvannyuma lw'ekyezuulira nti bye baali bamusomesa tebirina gye bigenda mutwala mu bulamu bwe bw'omu maaso. Yogayoga n'ayingira akatale k'ewa Kisekka n'atandika okwekozesa ng'atunda butaala bwa mmotoka, eyo nga bw'agattako okuzannyira mu kibiina kya Black Pals Katemba. Kato Lubwama yaganja nnyo olw'ekitone kye n'okutuusa Professor Rose Mbowa we yamunoonyaako n'amuzzaayo ku ssettendekero ly'e Makerere. Eno gye yafunira empapula ze eza dipulooma mu kuyimba, okuzina n'okuzannya katemba oba kiyite Music Dance and Drama MDD. Mu 1994 Sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde, Kato Lubwama yali yakamaliriza dipulooma ye. Bwakabaka bwa Buganda we bugunjaawo 88 Katonyeze 8 Kyabassa Fama Raadiyo y'Obujjajja. Wano Kato Lubwama yayingirawo butereevu ne Abe Mukiibi, Patrick Omujuuka, Sally Damascus okukola puroguramu eyitibwa Akaliisoliiso, yali nga yakumakya. Kato Lubwama abadde muyimbi eyayimba era n'awandiika ennyimba ezaakuba ne zisaanikira ekibuga ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, omuli Ekisolo, Dimitiriya, Akanaku, Abantu Bazibu n'endala nnyingi nnyo. Zino zaamuleetera okufuuka alabibwako oba ow'okulabirako eri abalala bonna, n'okutuusa okutendeka abayimbi ab'amaanyi ennaku zino omuli Misa Kisemakula, Geoffrey Lutaaya n'abalala bangi. Mu mwaka gwa 2016 Kato Lubwama yalowooleza wabweru wa kabookisi butereevu ne yeetaba mu byobufuzi bya Uganda. Ono yeesimbawo ku ky'omubaka akiikirira Lubaga ey'omu Maserengeta mu Paalamenti era okukkakkana ng'akunkumudde Honorable Ken Lukyams the Man omukono mu kibya ng'ayingidde Paalamenti butereevu, wabula ng'akyali mu kisanja kye kye yafuga ekimu kyokka bwe kiti yakatema abalonzi be nti baamuwaalyeko, wabula w'anadda mu kisanja ekyokubiri bajja kuba balya bonna. N'olw'ensonga eyo n'aleetawo eng'ombe egamba nti mumpendyemu. Mu mirimu gya Paalamenti egitali gimu, Kato Lubwama yafunako omukisa ogugenda mu nsi z'Abakyeruppe era eno gye yasinziira mu lukuŋŋaano lwa Uganda North American Association mu 2016 n'alangirira nga bwe yali aguze omukutu gwa terefayina ogwa Believe TV ku bukadde bwa Uganda 600 era nga yalina enteekateeka ey'okugoba abakozi abakola ku mukutu guno kw'ossa n'okugusengula okugujja okuva ku ddwaliro ly'e Mengo agutwala eri ku thiyeta ye, era nga yali aluubirirwa kulaga mizannyo gye ne bannakatemba banne okuyisizaako egyabwe. Kitalo nnyo ekisaawe ky'ebyakatemba n'okuyimba kifiiriddwa nnyo omuntu abadde omuyiiya akitegeera ate era akifaako, Honorable Kato Lubwama Mivule.
afiiridde ku myaka 53 gyokka. Ekirwadde ky'omutima kye kimubaza embiriizi paka we kimumezza ekigo. Kato Lubwama kinajjukirwa nti abadde kaawonawo ng'era ekirwadde kye kimu kino yakimeggako bwe kyamulumbagana ne bamutambuzaako mu mawanga g'e Bulaaya. N'akomawo ng'akuba bulatti mwamma nno ne yeeriiramu n'ekyennyanja okwekulisa amagombe. Abantu bagala bakuuma ebivumo nga mutwala naye nga bena bikuyita kubanga olina ssente. Wabula ku mulundi guno kyazze kimazeeko. Kato Lubwama we twogerera kati ze mbuyaga ezikunta. Ono alesse abaana 6 n'omukyala omu, wabula ng'akyali ku kitanda yakozeeyo ekyenjawulo. Teyayagadde genda na bbanja lya muntu yenna era n'akwata Sente obutitimbi n'obutitimbi n'abulagiriza babuzeeyo mu Paalamenti. Ozitwale mu bbanka ofune kalisiito otwale Parliamentary Commission ogende wa RDC omutegeeza nti ssente zaabwe miliyoni zaabwe 2 nzizizaayo saagala kubaako na kintu kyonna. Abantu beerubaga ssente zino mbadde muzikaabira nnyo naye tuzizizaayo mu gavumenti twagala tweggyeko ekiku ekyo kibeere nga kiri solved. Abadde musajja wa kigambo kye oba muyite n'akwatulira nga bw'akulaba ng'otandise okuva ku mulamwa tekimubaamu buzibu kugambirawo n'omukyawa oba ne weetereza. W'afiiridde nga yalaama okumukungubagira okumala wiiki nnamba era bannakatemba beeyiye mu bungi ng'obugulu bw'eggongolo okussaamu ekitiibwa ekiraamo kye. Mu maka g'e Mutundwe, Vincent Kasozi, emboozi ennyuvu.